nze kuwagala aliyeni nga njagata aliyeni ne mugamba bro oli musajja ne mugamba nkuweeke ku mugongo onkwasa ennaku Sheila ne mugamba muweeke ku mugongo nga komanda mudogo abuza lwaki olowooza tetwakubye gwe ne nga mmwe mumanyi mmwe sijjayo ebijambiya Tanzania bakutegeera ensonga za chicken okusinziira ku Namukasa Sheila Price n'abantu abalala bongedde okubeera nga baleeta obujulizi ne bwino. Actually empya ezo zandibadde esobola okuyita mu Sheila Price ye Namukasa yaddukiddewo yategedde empya ezo abakubawo Namukasa banisosezze kuba Namukasa awo chicken yandifunye oluwendo oludduka naye okusinziira mu abasosezze kuba chicken ye Namukasa n'adduka. Sheila Price ane omugambo gwasobodde okubeera nga atokomoka ng'agezaako okutunnyonnyola details na buli kimu nga bwe kyabaddewo na buno kambu bongere ne Pastor Bugembe ng'agezaako bambi okuzza omuvubuka ono engulu Alien Skin asobole okubeera amunnyonnyodde nabiri by the way by'omusaalaba agambye ensonga eyo yatuyisa si bulungi nnyo ffenna abalokola abasiraamu so byonna kambikuwe nga byagenze wa Don Chris ensasa geno gye yabeereddewo. nze kuwagala aliyeni nga njagata aliyeni ne mugamba bro oli musajja ne mugamba nkuweeke ku mugongo onkwasa ennaku Sheila ne mugamba muweeke ku mugongo nga komanda mudogo abuza lwaki olowooza tetwakubye gwe ne nga mmwe mumanyi mmwe sijjayo ebijambiya Tanzania bakutegeera wano ku apu wentegeera naye wali nze tombuulira bintu bya Tanzania osobola okwokya akabira sina kwokya kabira naye mukwano omukolo gwabadde gukomyewo nga ku mmeeza gye bagenda otusanga waggulu gwabadde bikomerawo wennyini oli mutu kubanga naye olaba lwama kankubulireko ekintu kimu akasajja kano kachike omanye ekyasinze okunnuma naye olaba abaana bwe baba balina amaanyi bafune bana babbondya kati kikinyoka kati tandise okugatta abaana bwe bati bwe bafa osobola okukutuka n'ofa kati jjukira olaba ebyabayaaye amanya nti teekawo gaadi tebakuba mu lubuto kati ko kabadde kaleesa obusuuti ne bamutama obusuuti puluneeke puluneeke era obwedda mpulira abantu boogera bye batamanyi ne bagala banno banuzi n'adde ku ground era ne bwe twogerera kati Don Chris alina footage kubanga ku kizimbe kye kuliko kamera lama mukomawo ddi ku ssente z'olusekeze mwagenze ne mubeerawo ne mubeera nga buwumpugumi nga wasifunisa omukazi w'olubuto n'omuleka eno ne mukeera okubeera nga muwata food for the soul naye bambi baakoze bubi nnyo Namukasa katayingire mu mpale za Don Chris nga kali eyo kekukumye tekavaamu wadde ekika ne neebuuza Namukasa obadde ojjonkeranga omusajja obadde okola kimu eriyaze mwali okitegeera kati ate ye chicken n'agwa mu ambushi ya Namukasa lwaki baagenze otuuka kati jjukira ye chicken mukakkamu mukwano nze nawoganye n'emizindalo gyonna ne givaayo byonna ne tubigwamu obuvuyo ne bugenda mu maaso baŋŋamba ate kati nga baŋŋamba mbw ate gw'olina okukakkanya embeera ze muwala wa Zainabu mulekwa nkumamu 10 ndaba abantu abamu bagamba mbu ezo sitanti zammwe mulina anti balinga amazzi busiru butategeera kati nze kankubuulire baabadde ate tebaagala byogera kakigere nga katidde n'okukola vidiyo ne mugamba nze omumanyi sisirika ngenze binyumya okitegeera ng'agamba embeera kebeere powa mwana kambalekere katonda ne mugamba katonda kigwolekera wano okitegeera ne mugamba beerangamu kati ate Namukasa wulira Namukasa chicken yakudde mu ambushi ya Namukasa gwe babadde balina okugatta yabadde ngoma omukulu direct kuba ne Namukasa yakyogedde nze yangubidde nangamba oda yavudde from above nga bagamba afulume oba omukulu afulume Don Chris nawe woyembeera olaba chicken naye bamukuba chicken y'omu eyasetinga nga abaana nga bakubira amasimu nga babayita ku fangoni babakuba kati y'omu avuddeyo nga lumiza komanda mudogo nga bwamukubye bwe bityo muganda wange naye kibi nnyo chicken waffe talina musango abadde wakola mawulire ge just okusupporting omuntu omulala kyekyamukubiza ndowooza sajja watu nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin njagala musoke mu mpabulemu nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin nze Alien Skin namwagala nga boy wange namwagala bwagazi kulo ne tubadde ne wa Don Chris yatuyise nga gulawo ekizimbe kye nensangayo Alien Skin ne gaali ye
eggali ya Alien Skin ne bankuba kubonna mbadde mmanyiiko omuntu omu oyo Komanda Mudogo yankubye. Komanda Mudogo ankubye ebikonde mu lubuto, nankuba ebikonde mu matama, nankuba ebikonde mu mutwe, anzijeko bugago bonna abwasiza yasiza bubuno obulaba abwasiza yasiza ankubye emigere. Komanda Mudogo nali mukoze eki inze nali nvumye ku Alien ababadde ku internet ebbanga mumanyi love gye tubadde tuyina eri Alien nga tumwagala nga boy waffe. Ekinkubye mubuzizo nkubira ki mbuno ovuma Alien navuma di Alien tubere realistic nali nvumye ku Alien Skin nze chikeni wabwe enfe mpimeka nze sagala ntalo lwebyo kati bansanze ne bankuba nali nvumye ku Alien. Komanda Mudogo yankubye mpulira bubi olubuto lunuma nze siri mulwanyi kati boda kunze nonkuba nze siri mulwanyi mwana nze siri mulwanyi nze nkola bintu byange nze siri mulwanyi. I'm not a fighter. Semumaga kwali Alien Skin semuvumaga kwa kali yake yagira kufusala wa ako obuli mukatoki bamulokola bamusilamu amine obamchi ako katonyiza kanyiza nnyo abantu so nekusaba balungi nange kala wandishitande so tukikadda mu understand so at least manabo wagerage otusonyiwe omusonyiwe okugira ku musalaba abaliwo badanga ankafa okwatula okona yakatola shahada kiwa kibuli mpola tulaba ntusoma tuyangadde nnyo ne tukwata. Alien Skin wamma mwe you people nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin njagala musoke mumpabulemu. Nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin nze Alien Skin namwagala nga boy wange namwagala bwagazi kulo ne tubadde ne wadoni kulisi yatuyise nga gulawo ekizimbe kye nensangayo Alien Skin ne gaali ye eggaali ya Alien Skin ne bankuba kubonna mbadde mmanyiiko omuntu omu oyo Komanda Mudogo yankubye. Komanda Mudogo ankubye ebikonde mu lubuto, nankuba ebikonde mu matama, nankuba ebikonde mu mutwe, anzijeko bugago bonna abwasiza yasiza bubuno obulaba abwasiza yasiza ankubye emigere. Komanda Mudogo nali mukoze eki inze nali nvumye ku Alien ababadde ku internet ebbanga mumanyi love gye tubadde tuyina eri Alien nga tumwagala nga boy waffe. Ekinkubye mubuzizo nkubira ki mbuno ovuma Alien navuma di Alien tubere realistic nali nvumye ku Alien Skin nze chikeni wabwe enfe mpimeka nze sagala ntalo lwebyo kati bansanze ne bankuba nali nvumye ku Alien. Komanda Mudogo yankubye mpulira bubi olubuto lunuma nze siri mulwanyi kati boda kunze nonkuba nze siri mulwanyi mwana nze siri mulwanyi nze nkola bintu byange nze siri mulwanyi. I'm not a fighter. Semumaga kwali Alien Skin semuvumaga kwa